Tongedde okulaba abavubuka batalina mirimu. Tongedde okulaba baganda baffe nga badduka bagenda mu buwaŋŋanguse. Tongedde okulaba bannyinaffe nga balwana ebiseera edda nga bakyatutubula nga basireevu, batugobanga misinde nga batusiba miguwa okututeeka ku byombo ogenda okufuuka abaddu. Ennaku zino twesasulira, tusaba, ne tudduka ne tusimba layini. Abaana baffe abato osanga passport wandiiseko emyaka 18 naye nga kamaama bw'okabuuza kagamba nyina emyaka 13, 14. Abo bannasuuna, abo bannakamatte, abo bannakyanzi, abo bannantongo, abo be bannyoko. Radio emanyiddwa nga Point FM eggaddwa. Nsonga ki egiggazizza? Olunaku olw'enkya omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde alina okukyala ku rediyo eyo n'ebyuma babitutte. Emboozi eno ngenda kubeera nga ngikuwa yonna bulambirira. Mu ngeri emu abawagizi ba NUP abawerera ddala 30 bakwatiddwa poliisi era ne baggalirwa nga bw'olengera mu katambi awo. Byonna mbirina amaloboozi n'ebigambo bye boogedde tugenda beera nga tubitunuulira. Mu ngeri emu Secretary General amanyiddwa nga David Lewis Rubongoya avuddeyo n'ayanukula Ibrahim Ssemujjuŋŋanda n'amugamba nti obukulembeze tekitegeeza kwogera Luzungu. Singa kwali kwogera Luzungu Ssegirinya teyandikiise, naye ani amubuusabuusa? Byonna tubirina tugenda beera nga tubitunuulira. Bobi Wine ayogedde ku byenjigiriza katono n'amaziga gamuyitemu bw'atuuse ku bannyinaffe abagenda okukola obwakadaama wano amazima anafuye n'okunafuwa. Tugenda beera nga byonna tubitunuulira. So nga ate omukulu amanyiddwa nga Mpuuga finale akakasizza nti agenda kuddamu yeesimbewo ku bwa Nnyendo Mukungwe. Mathias Mpuuga Nsamba ku mukolo gwategese gwe tugenda okubeera nga twekkaanya ebyabanene yabivaamu n'asalawo asigale mu byabatono. Mu ngeri emu tugenda beera nga tutunuulira embeera nga bwebadde olunaku olwaleero yonna tugenda beera nga tugikunnyonnyola osobole okubeera nga oginnyonnyokera ddala bulungi nnyo obwenkanidde awo. Zikiriza bingi bye tulina obaolyawo byesobola kubeera nga nzija nkwanjulirire wano. Omukulembeze abadde atuuka Emitiyana ayogedde ku byenjigiriza, ayogedde ku nguudo, ayogedde ku by'obugagga, ayogedde ku nsimbi ezibbibwa gavumenti eno, ayogedde ku bbula ly'emirimu, ayogedde ku bintu bingi byonna bye tugenda obbeera nga tutunuulira. Zikirizo neggatteko akawungeezi k'olunaku olwaleero tutambule ffenna osobole okubeera nga obaako by'omanya ne by'otegeera. Kankole bwe nti nkomewo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Muterevu mukoto gwa Sama Uganda President atuuse wagenda okumuliramu abaana b'e Kasanda bagamba emotoka ya President tebagenda gikkiriza kuddugala engoyi zaabwe bazigyemu basiimule mpola mpola ku motoka ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bagamba eddugala tebayinza gikkiriza kubanga eddugala baba beeswazizza, basazeewo bagamba amazzi gategaliiwo, bagenda ku bonga bo, bagenda kujooza, tegenda kubeera wano ng'eddugala naye abaana bano basazeewo se bagimu amasaati gaabwe. Bagamba biddi tebayinza kukkiriza biddi kubeera mu kitundu kyabwe nga eddugala. Bo bagambye biddi bagenda gisiimuula na tishaati zaabwe na saati zaabwe. naye bannaaye Okay. Ye mmotoka y'omukulembeze bwetyo
bannamiti, in fact si bannamitiyana kubanga enkyakera Kasanda ate Kasanda Mubende akeera Kasanda kati abaana be Kasanda bwatuuse ne bagamba emmotoka y'omukulembeze tetusobola jikkiriza kubeera mu kitundu nga Eddugala amazzi tewali basazewo beeyambulemu amasaati babeere nga booza emmotoka y'omukulu erabikire ddala bulungi esiibye etoba kale nno ogwo gwe bayita omukwano ogutali mugulirire omukwano ogutaliimu yadde okusindika okukaka oba okugulirira kale nno nga tulaba ebyo era mu kiseera nga bamaze okuwummula batuuse bulungi Aitawa omu ku bantu betwagala okuwa ebimuli bye nga bukyali Aitawa abadde ne Mukibi Hope n'abaako obugambo bwawa abavubuka ne bannayuganda okutwaliza wamu bino bye bigambo bya Aitawa nga bwe yataasa omukulembeze lwe bamubaka kanisita ku kugulu nga bava ekira gye buvuddeko emabega Eddi Mutwe n'adduka Tawa n'ajja n'abaka mukama we ne ku luno embeera oba obudde we buggayegaye Tawa abaddewo nnyo okutuula ku ppiki awanirire mukama we amutuuse gy'alina omutuusa kati nga bw'olengeraawo so Tawa abaddewo ku gaadi bulungi nnyo okulaba nga mukama we agenda era amutuuse ku venue wabadde alina okutuuka ng'ali safe ng'era ali mirembe katuulye ku bigambo bya Tawa byagambye abavubuka bane tubalamusizaako abale kubanga mugoberera ensonga z'eggwanga ensonga za nsi yaffe gino emyaka gye tulimu gye girina okukolerera emikadde nyumirwa obuvubuka abo naye ng'okimanyi nti obukadde busemberera ogenda fuka kamuzeeyi ogenda mu ddwaliro tolina yadde 10,000 teri ddagala nga bakulaba bulabi bagoba bugobi ogenda fuuka muzeeyi okaddiwe ng'oli ku kkubo oyimba takisi tolina kyolina mu bulamu kuba bakwavuwaza babba ettaka lyo gonyumira olaba kitaawo ng'ali mukusika luggi lwa takisi ku myaka 6 tewali nteekateeka y'abakadde kati bino bye tuli mu kukola tuteekerateekera bukadde bwaffe Tawa alina ekigambo kyakozesa agambye ogenda kufuuka kamuzeeyi bakulabe ng'osika kijji ku takisi si mulimo mubi naye waliwo emyaka egirina okubeera nga gisika ekijji ebyaddala waliwo omusajja gw'olaba ng'ali ku luggi n'ogamba no kino si bwe kirina okubeera so ye Tawa webale nnyo webalire ddala bwe tuba nga tuvudde awo nzikiriza banna NUP 30 bakwatiddwa poliisi olunaku olwaleero era nga bano tebabakutte bokka babakutte n'ebidduka byabwe okubadde ppiki olw'embeera ebaddewo mu kkubo nga ab'ebyokwerinda bagezaako okuziyiza His Excellency Bobi Wine okubeera ng'atuuka gy'abadde alina okkuba olukuŋŋaana olusookera ddala Emitiiyana so abavubuka bakwatiddwa mu bungi ne bw'oba ng'obawulira bali solidi bakwatiddwa yes ne bakikkiriza nti batukutte naye bagamba nti tukyali bagumu so omanyi nina akatambi ke nnalabye soke tulabe kano then nzije mbabuulire katambi ke nnalabye ne ŋŋamba bano abaana bavudde eno nga buli kimu bakyetegekedde bavudde eno ng'embeera yonna eyinza otuukawo bagimanyi katsoke tulabe kano abalina tata mu positiivire abaana babakudde ejje lya Kyagulanyi balirina wano mana ndoza mulaba emmotoka gye tulimu gye batutaddemu eyo emmotoka nga bwe mutulaba balina bye batutadde wano naye nga tukyali sitongo tuli ku nsonga za mukulembeze wa ggwanga maana okay bebo
abaana ababadde bawerekeddeko omukulembeze. Waliwo ekiddo kye basoose okusinkana. Jjukira RDC owa Mityana omukyala alina we yagambidde nti tebaagala kulaba piki yonna etali mu Mityana ng'esala okuyingira disitulikiti yaabwe oba constituency yaabwe. Naye ekidde ekyasoose abaana baalemeddeko. Omukyala oyo gw'olengera ndabye abaana ku mutimbagano bamukozeemu buli kye baagala. Bazuumiza ekifaananyi ne balaga emimu. Abaana ba social media ya rabbi. So omukyala oyo yagambye tebaagala kulaba muntu yenna agezaako kubeera ng'asimbula ekigere akwata piki embwe eyingire Mityana. Emityana waliyo piki ze ziba ziwerekera omukulembeze. Kakati mu katambi akasoose ku roadblock eyasoose abaana bayisizaawo Kibbuli. Ndowooza abaabadde ku roadblock ne bagamba bannange ffe tuli batono bano batulemeredde ne bakuba obusimu. Kwe kusanga eri ennene omukulembeze gye yagambye sigenda kujogebwa, sigenda kukola mmwe bye muwulira mwagala, nina nange bye njagala ate nina gye ŋŋenda. Mbuzaayo eddakiika 5 ntuuka ate mwagala kumpisa eri mmala eddakiika 6. I mean kumpi essaawa 2. Kale nno bino yaganye okubeera ng'abikkiriza. So obusimu obwavudde eri bwe bwazze ku eno roadblock eyo gy'olengera omukulembeze we yababuuliza ebibuuzo. Awo emisinde ne gitta abantu. So awo we baakwatidde abaana. We twalabidde akabenje nga luwa abagudde kabenje. Poliisi yabatomedde. So yembeera yabaddewo abaana basibiddwa. Katusuubire nti bajja kuteebwa baleme kumalayo ate emyaka mu kkomera. Omanyi eno gavumenti kati bwekukwata osooka kusiriikirya n'ogamba ezzaako ki. So piki zeezo zonna zaakwatiddwa. Kati wano we neebuuliza ekibuuzo, piki ya bbeeyi ya $6.5 egenda mu $7,000,000. Wafuna looni abali mu gavumenti be bannannyini looni be bazigaba. Bakuwa looni n'ogula piki nga ne piki ogiguze mu dduuka lyabwe. Be bakuwadde looni n'ojja n'osasula ku piki nga ne piki sente zivudde mu bbo ne zidda mu bbo. Kati ate ne bazikwata piki ng'era olina okubasasula. Bw'otuuka ku poliisi zonna mu Uganda ekisooka okwaniriza ge mapiki. N'obuuza kati abaali bakola gino emirimu bonna bali ku ki? Mbu gavumenti eyamba abantu okufuna emirimu. Kati zino bakutte zaaki? Baakoze musango ki? So ye mbeera. So ng'ate bwe tuba nga tuvuddeko eyo amawulire ag'empuna neera tebikyewuunyisa. Kubanga sikakasa nti ku ntambula z'omukulembeze zonna mwine muwulidde ng'ayinako rediyo gy'ayogererako. Simanyi n'olunaku lw'eggulo yabadde alina okwogera ku Busoga, ku Busoga 1 FM. Era kyenzikiriza nti breaking news eno gyenkuwa eteekeddwa okubeera nga y'emu ku byabadde ku Busoga FM. Bandibeera baaganye Busoga okukola puroguramu eyo. Bwe ndowooza kubanga nga bwe tutegedde nti enkyali Mubende. Amawulire ge tufuna era agakagwawo, rediyo emanyiddwa nga Point FM Mubende ejjiddwa ku mpewo. Ejjiddwa ku mpewo ne batakoma kugijjako bujja, wabula n'ebikozesebwa byayo ne babitwala. Ebyuma biwambiddwa ne bitwalibwa. Rediyo eno ebadde egamba bannamubende nti olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 7 ogw'Ekkumi egenda kukyaza omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Rediyo eno ebadde nga emukyaza emirundi egisinga.
oba emirundi egimu ebadde n'omukisa ogumukyaza kakati balabye ng'okubagamba temumuleeta tekimala ne baga kati katugiggale buggazi ne n'okugiggala tekimala n'ebyuma katubitwale annange ebintu biri mu nsi kuba okutwala ebyuma mwandigambye temumukyaza naye mugadde radio mugijje ku mpewo ne mutakoma kugijja ku mpewo kuba akagijjako mukalina UCC si bwe kiri basobola ogijjako kumala olunaku omusajja n'atabeerako ne mubazzaako kati bakomye ku ekyo bagiragidde ddala nti kye mubadde mukola kibi kisikire ne konso kabagisumulule tebakomye kusumulula konso esooka n'eyokubiri he radio bw'ogijjako konso eba esigadde ki konso ye radio si we kiri so konso bbiri zigenze naye nga UCC ebadde esobola okuyimirira eri n'egijjako bujja n'esigalawo ng'esaala bayinza okgenda online abaagundi nga UCC egijjeeko biyitawo kati kyogamba online system kati tebasobola kukola era bw'atuukayo kati online bakola online egendera kuki so bano nabo batiitiizi nnyo balimba okuggyako nga babadde balinda we beekwasiza tusondeeza konso so okusinziira ku baddukanya radio eno bavuddeyo ne bategeeza nti bataataaganyiziddwamu tebagenda kubeera nga bakyaza omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Mitembo Ssentamu. Kino kye bayita okutya nga n'akatengo kakutte. Bino nno birala biri byalimu COVID kati tewali. Omusajja onoonya n'ensonga kwogenda omugaato ku balaale. Ogenda muga abantu bangi bajja kwerinnya baffe. Olwedda ayagala bantu. Kati ogenda mugamba otya nti tokubalaale. Ki? Ebola yazze. So kale bwe bityo bwe biri naye nga kino ndoza kino kye bayita impunity n'obutali bwenkanya mu ggwanga. Mwami Museveni leero ng'alina radio gy'ayagala bayinza ogijjako tebasobola. So kale yazitwala okay kale akyali president mu mateeka tali ne ssebo owulira ba minisita owulira ba MP be nga baga president yi kale tweyongereyo bwe tuba nga tweyongeddeko awo nzikiriza tugende buterevu nnyo ku bawagizi ba NUP waliwo abawagizi ba NUP oba bannakibiina. Bannakibiina bano waliwo omukulu ayitibwa Fred Simbwa. Fred Simbwa ono abadde mukulembeze ne kakati kadi tebaagimuwadde ne bagiwa omulala. Omukulu ono alabika yawandiise petition. Bwe yawandiise petition ate deera atuuzizza olukuŋŋaana olw'abammemba bannakibiina ku kitebe ky'ekibiina. Kakati bw'atuuzizza nga yeebuuza bannange enkole ntya, bonna baatuuzizza bamugambye walinga onoonya akalulu ng'otugamba nti singa toofuna ekkaadi ojja kuwagira gwe bagiwadde.
kati ate tunonye eki wano omukulu be yayise nga yeesiga bayinza omugamba afe gwe tuwagira bamugambye sebo kkiriza process n'ekirala obaddeyo akaseera akamala leka ne munno gwe bawadde kaadi ajje tumuwagire singa nno buli kitundu kikola bwe kiti seggonadde bbali nsaba otuwe katambi kano okwatulira Fred Simbwa basinzidde mu lukiiko lwe yayise ku kitebe kya Nuupu e Nakifuma okubeebuuzaako kyabazzaako oluvannyuma lw'okummibwa kaadi n'eweebwa munne Sulaiman Kiwanuka. Kyokka omubaka Simbwa kimubuuseeko be yayise okwebuuzaako ate okumwatulira ne bamukakasa nti kyakulembeddeko kimala era ne bamusaba wagire eyaweereddwa kaadi kyokka basiimye byabakoledde mu kiseera kino. Honorable Simbwa ayagala okudda nga independent bamugambadde kubanga ye ng'omuntu atanasalawo naye nze kigenda kunnuma kimu nti mumanyi nti weniyopya emisana n'ekiro sijja kusobola kumunoonyeza kalulu ate ng'abadde mukwano gwange. Kiki nnyinza okugamba Honorable bulumi bwawulira mbumanyi n'alirowoozezza Honorable taata omulungi tukomawo fuba okulabika nga tuwanguza Nakifuma ku maanyi ga NUP yensonga lwaki mbadde okusaba era mu bulumi abawagizi era basabye Simbwa aleme kulya bigambo bye kubanga bulijjo abadde abasuubiza nga bwajja okuwagira oyo anaaweebwa kaadi singa aba awanguddwa. Olw'obulungi bwa pate era kiwatugambanga olw'obulungi bwa pate mukama wange badde nsaba tojja tukusaba osigale ku ground omwaka ogujja nga tumaze tujja kukutimbeeta. Wabula waliwo abanyoleddwa olw'omuntu waabwe obutafuna kaadi era basigadde batolotooma. Nze ndize kintu kimu olale bwe tonaloosazeewo kyetugenda okugenderako okwesimbawo nze era banzikakanyiza kukakkanya naye nze lwesi banabadde ndivuddemu naye Honorable kyangamba kyentambula nakyo. Mu kwogera kwe omubaka Fred Simbwa asabye abantu be okubeera bakkakkamu balinde ebinaava mu kakiiko akaateekebwawo okutunula mu kwemulugunya kwabwe olwo asalewo ekyenkomeredde. bwe kinaamala okugguka ekyo era tugenda kuddamu tubayite tubabuulire ekigenda okukola ekigenda okuddako osaba mbeere bagumu. Kyensaba abatiisatiisa abagobaganya bakansala abaweebwa flag ogwo mutima si gwa kibiina. Sembatya Ismaili. Okay kakati nanno ssebo omuntu okuyimirira mu maaso nagatojja ayinza okuba abakuwadde ekitiibwa naye ng'aleseeyo bingi ng'alese omuniga agambye kigenda kunnuma nnyo naye tojja tojja kyokka abo be yeesiga gambye tojja so byebyo bibadde sayidi zeeyo ndowooza kirungi nnyo okwepimamu oba oliawo abantu ne bakugamba ate n'obawuliriza. So omubaka Fred Simbwa tetusuubira kubeera nga ogenda kujja nga independent. Yimirira ku kigambo kyo emyaka 5 mingi n'emitono. Lutemya lwaliiso tugenda kubeera mu kisanja kijja. Then okusinziira ku byonaakola ne byoneeyisa osobola bulungi nnyo. Olaba abantu bali mu kkaaba ng'ekibakaabya teyafunye kaadi naye bo bawadde ekitiibwa ekibiina nti bwe baba tebakuwadde tojja. So bawulirize bwe tuba nga tuvuddeko awo nzikiriza tugendeko ewa Secretary General ye David Lewis Rubongoya. Rubongoya olunaku olwaliro abaddeko ku NBS era ne boogera ku nsonga ez'enjawulo. Ku nsonga ez'enjawulo ffenna Simon Njala tumumanyi. Omubaka Lutamaguzi atera okukyogera nti munyampi. So tukimanyi mujjonkezi kyekigambo kye mba nkozesa ekirungi. Mujjonkezi wa NUP era mutembeesi wa gavumenti ne abagirya mu ngalo nga Bampuuga n'abalala. Leero
abuuzizza SG namubuuza nti ddala mukwata mutya Sseggona ne muteekayo omuntu atalina kyali, omuntu atasobolera ddala. Then Secretary General namwanukula mu bigambo bye bw'ati bw'amugambye. Katubifune. Sseggona with Walukaga. Can you match Sseggona with Walukaga? In terms of what? Competence, legislative competence. But one has been a mayor, another has been an MP. You are talking as if one of them has never, but he has been a mayor and people are satisfied with his services. Well, so if people are satisfied with his services as a mayor, what makes you think he cannot be a member of parliament? You remember we had similar issues in the last election, and with all due respect to Honorable Semu Junganda, I had him say that if he was the one giving out tickets last time, he wouldn't give the ticket to the Honorable Segirinya. But we had a similar situation last time. We had our organizing secretary, Comrade Chidandala, who was running against Segirinya. The late Segirinya, may so rest in peace. When our teams went to the ground, over 80% of the people were demanding for Segirinya to be their MP. The party could not go against people power. We gave him the ticket and he did wonders in a very, very short time. Because leadership is not just about speaking good English or whatever. Leadership is about connecting with the people. Leadership is about understanding the problems of the people and responding to them. So, abasajja bakyalemedde ku nsonga ya Walukaga. Naye SG agamba nti okwogera oluzungu si bwe buweereza, abantu beetaaga buweereza. Mwami Museveni abadde mu buyinza emyaka 4, but obumanyirivu bwe mu by'obufuzi abukozesezza kutufuula baddu mu nsi yaffe. Bw'ogamba obuweereza tewali, niye abantu bamwetaagako service delivery. Akuzizaayo n'akusiigira ekifaananyi oba n'akukubira ekifaananyi ku mugenzi Segirinya, Mukama muwummuze mirembe. N'agamba baalwanirako tiketi ye ne Kidandala. Naye ne batawa Kidandala oluzungu ayogera luli olusembayo. Bwe bagenda ku ground ng'abantu ebitundu kumpi 8 bagamba Segirinya. N'agamba nti NUP eri ku maanyi g'abantu. Kye gagamba kye tukola. Ne mu kaseera akatono eddala ennyo Segirinya yakola ebyamagero, yakola ebyewuunyisa. Kati abuuza tamanyi ki kye mutegeeza, ogamba nti Walukaga tasobola. Abadde meeya ate alina byakoze. Then tewali nsonga gy'oyinza yimiryako gamba nti talina kyasobola. Then bwe ndabye akatambi ako, njagadde okuddayo okutunuulira ekibiina kya NUP. Eno ye NUP evaluwinga okuva ku muntu ataasoma okutuukira ddala ku muyivu, kyokka ne bateeka ku levo y'emu. Simanyi oba bino ebintu bo Basseggona tebabiraba, Bampuuga tebabiraba, nti NUP teyagala kutunuulira bitabo oba luzungu lungi, wabula obuweereza bwo buli butya. Oyina empapula ezisabibwa ssemateeka nti senior 6 ogiina, nti yes njirina, jangu. Oba tomalanga Makerere, jangu. Obuweereza bwo buyimiridde butya? Nti amuweereza mulungi, oyo mumusindika aweereza abantu be. So nsaba otuwe katambi ako. Jeno nsaba ojjeeko wano ssebo. Comrade Masereka nsaba ojjeeko wano ssebo. Mu ba foot soldiers njagalayo eyakoma mu primary nga tewayingira secondary kube batikidde leero. Wakoma mu pichi P3. Good. Kakati SG nsaba ojje wano. Mutulaba ffe wano. Wena sinkanira Secretary General no, ze nali siina yadde university degree. Era mwawo oliranga banjereganga nnyo nti ndi wa MDD. Kyekyanzizaayo okusoma. Ne bwe nagenda okusoma obwa lawyer,
nagenda ku university nga batugamba ate twafunye lecturer owakabi yavudde Harvard ye university esinga mu nsi yonna nensangayo kyali wange ono nga ye musomesa waffe naye buli omu nga tatulinde wajava ne tutandika okwogera ku mbeera y'ensi yaffe embeera y'ensi yaffe ne bazi degrees neziteeka eri side eze Harvard nange obwa sita bwange Bobi Wine gwe baagala ensi yonna naye ne buteeka ne tutunula ne tutula wali ng'abavubuka bannayuganda abali stuck mu nsi etayina gyeraga twamaliriza tukwataganye ne bannaffe abalala era olunaku lwaleero tuli wano kitegeeza ki ekyo kitegeeza nti kitegeeza ebintu bibiri ekisooka bakiyita humility ekyokubiri bakiyita confidence jangu comrade Masereka gwe emirire n'abasoma bano wama jangu eno gwe kakati ono omwami ya graduating from Makerere University nate si kubeera abezi nti bamutikire Makerere University naye ye yali guild president wa Makerere University ono omwami yakoma mu P3 kyakusatu naye bwe basisinkana mu nsi nga degree zo n'ebyafaayo byo olina obiteeka ebbali n'omanya nti n'ensi yaffe tulina obuvunaanyizibwa ne bakwatagana ne basomera mu ssomero erimu okumanya omulamwa gwe tuliko kikulaga ebintu bibiri kikulaga humility kikulaga confidence nti gwe ayina ebyakabi oba oli mugagga nnyo oba oli mulungi nnyo oba oli mugezi nnyo ogenda kwetaaga okwekakanya kuba ekitugatta mu Uganda temuli ssente zo temuli buyigirize bwo ffenna tulina omugabo gwe gumu ku Uganda eno era tulina obuvunaanyizibwa bwe bumu okugikyusa ffenna tugyeyagaliremu ate naawe oyinza okuba weeyita wa wansi tewasoma tobimanyi naye confidence oba okwekkirizamu okumanya nti naawe osaanidde Uganda ogirinako omugabo gwe gumu n'abo abaasoma kyekitugatta that is what brings us together era nsaba ekyo kigende maaso nga kitugatta tumanye nti ffenna buli muntu owa bodaboda gwolaba eri profesa ali mu lochemba ye engineer maama atunda emmere mu katale ffenna tuli muntu omu kyova olaba ennukuta eri wakati awo wakati wa N ne P bagiyita U ya unity kyekitufuula national unity platform. Okay, kakati obuzibu obuli wano Sseggona abadde tabeera ku mikolo gya kibiina activities z'ekibiina abadde tabeerayo ne banne oba oli awo y'ensonga lwaki tebamanyi values za kibiina n'abakulu biki bye batunuulira kubanga singa yali ku mukolo guno we baali batikkira abaana bano omukolo ogwo ndooza banditegedde nti NUP teri mu kusoosowaza luzungu eri mu kujjukiza abantu buvunaanyizibwa n'okwekkiririzaamu ku ki kye basobola okukola ne kye basobola okubeera bwe ndowooza so bwe tuba nga tuvuddeko awo nzikiriza era nkwongereyo Bobi Wine ayogedde ku byenjigiriza nga tuviira ddala awo ku ssomero eryaggulu awo erya NUP School of Leadership nga bw'olengera baali bagaba certificate era nga bagamba certificate awarding ceremony omukolo ogw'okuwaayo awards ezo oba tiketi ezo ebyobulumi ng'omukulembe ebyobuyigirize oba ebyokusoma ebyobuyivu ng'omukulembeze bimuli ku mutima naddala nga tuli ku nsoma yaffe gy'oyinza okulowooza nti simanyi wa gye tutwala Robert gwe musomesa ensomesa eriwo mmwe abasomesa ye yegwanidde oba kibulamu eno empya eriwo okay esinga enkadde biki ebyenjawulo bye mwatuleetedde mu eno nga bwe nkola point eno muwe Mike atubuulire
njawulo ki eri mwene empya gye mwaleese egisukkulumya era weeyawukanira ku nkadde? Tuyambeko, kabaleete microphone. Otubuulire kiyambeko n'alaba kozi ebyensoma ffe bye twasoma emabega. Amazima gali nti twasomanga kuyita naye nga bwe tugira soko tuwa akatambi ako ak'omukulembeze, then Robert ajje atunnyonnyolemu. Eddoboozi wagwana. Twongedde okulaba abavubuka abatalina mirimu. Twongedde okulaba baganda baffe nga badduka bagenda mu buwaŋŋanguse. Twongedde okulaba bannyinaffe nga balwana ebiseera edda nga bakyatusuubula nga basireevu, baatugobanga misinde nga batusiba miguwa okututeeka ku byombo ogenda okufuuka abaddu. Ennaku zino twesasulira, tusaba, ne tudduka ne tusimba layini. Abaana baffe abato osanga pasipoti bawandiiseko emyaka 18 naye nga kamaama bw'okabuuza kagamba nyina emyaka 13, 14. Abo bannasuuna, abo bannakamatte, abo bannakyanzi, abo bannantongo, abo be bannyoko. Ekyo kigenze maaso nga kibeerawo mu nsi ng'ate tugendayo kubanga gye tugenda wookya naye ate gye tuva wababula. Bangi abasomesa beekalakaasa olw'obutafuna musaala gumala. Amalwaliro gongedde okuvunda, ekkubo lye tujjiremu liraba. Banyanzi bano baasomera wano busuubizi. Twajjanga ne taata nga tulaba bino ebifo nga birungi nnyo nga n'olwo oluguudo terwali lwa koyasi naye nga lufaanana bulungi. Oluvannyuma lw'emyaka 40 busuubizi bwati bwafaanana n'ebitundu bya Buganda ebirala byonna ate nga bigenda maaso okudda emabega okuggyako mmwe bannannyiniwo nga mwena kye mukozeewo. Kya mukisa mulungi, titulina omukisa. Okay. Robert, sebo mu bufunze ensoma eno eriwo n'eri ebaddewo enkadde. Yes. Enjawulo eriwa era biki ebyenjawulo ebisuumuusiddwa oba ebyasuumuusibwa mwene empya? Kati katutandikire ku nkadde. Bwe tujjukira nga bw'ebadde etambula system nti ebadde nnyo ya theory na kuramuwaaka okukuraminga ebyo bye baawandiika ku nkadde eriwo eri mu kuvaawo kubanga abali mu senior 6 omwaka guno be bafundikira kalikulamu eyo enkadde. Kati eno empya ekyenjawulo ekigiriko nti yo omuyizi asomesebwa ebintu ebimwetoolodde ebiri mu environment mwawangaalira ate eri practically oriented ya bya mikono nti subject zonna nga bwe bazirambika UNEB nga bwe zirambika oba NCDC nti zonna za practical nti bashiftinze ne bava kweri system nti bibaddenga nnyo bya theory nti omwana akuraminga ekintu naye nga tekirina kye kigenda kumuyamba. Kati ebimusomesebwa ne bw'aba avudde mu ssomero ne wabeera mu luwummula aba asobola okukola ekintu ekyo ekisobola okuyamba awaka sinakindi n'okugenda katale. Ekyokulabirako kati ebintu ng'ebitambula etteeka liri bwe riti taamu ebeeramu emyezi 3 ze topiki 3 ezisomesebwa abaana buli taamu. Buli luvannyuma lwa topiki ng'eggwako omwana akola product eya 3D. Kyentegeeza bwebeera nga simu nga bw'ogiraba nti luli abadde asomako nsome mu bitabo kati ku luno agisomesebwa n'ayiga n'engeri gye bagikolamu either n'egenda katale oba n'esigala mu experiment. Era buli lusoma buli subject nga yo waliwo reserve eya practical. Luli eri subject entono ze zibadde ne practical zokka naye kati zonna zirina. Tugenda kutandika olaba amasimu yes nga g'abaana ate ekyenjawulo ekiriwo nti
level ey'obuyiiya kiyite creativity eri waggulu ddala kubanga bino ebiriwo omwana abikozesa nga reference okutondawo ekyefaanaanyiriza ekyo ekiriwo naye nga tekibangawo. Kitegeeza tugenda kwasembolinga. Yes, tugenda kwasembolinga naye ekigenda okwasembolingibwa nga tekibangawo. Yes, kigenda kubeera nnyo ate nga kiri unique. Mu Uganda okuva kati mu mwaka gumu tugenda kuba tukwata amasimu g'abaana nga gakoleddwa wano. Kisobokera ddala kubanga system eriwo kati tugenda gisomako tugenda zikola. Tugenda kuzikola. System eriwo kati mu high school yebadde ku university saawa zino nti omwana asoma emyaka 6. Kino ekiriwo kati mu high school n'akikola oluvannyuma lw'emyaka 6 kati agenda bakikola okuviira ddala wansi kubanga debate eriwo sini ey'okutaano n'ey'omukaaga zigenda kuggyibwawo. Kubanga ebibeera bisomesebwa waggulu eyo mu myaka ena gy'asoma okuva sini esooka mpaka agenda kuba already abikozewa. Agenda kuba already abicoverinze kati wali ku university nga bagenda kumupolishingako kwongera just musiga kazigo kubanga university byesomesa kati byesomesa n'eno mu masomero wansi. System yemu. Kale tweyanza nnyo tweyanzeege. Ye Robert Senior ng'atunnyonnyola ku nsonga ya new curriculum. Kyeki muzeeyi mukama wange neeyongera eno anna ebintu bino wamala taata tukolere abantu. Kale weewo bamaze okubeera nga batunnyonnyolamu. Kale katweyongereyo Bobi Wine olunaku olwaleero no nga situnnaba papa tusooke wa Mathias Mpuuga tusooke wano tusooke omutuwe Ambulera yoyo mutuufu tewali gwe tugenda basindikira na mupiira tewali gwe tugenda basindikira na sawa. Olaba ambulera kola ki? Olaba ambulera kola ki? Olaba ambulera kola ki? Baboyi kati tujivuge sindikira na mupiira tewali gwe tugenda basindikira na sawa. Olaba ambulera kola ki? Olaba ambulera kola ki? Olaba ambulera kola ki? Baboyi kati tujivuge Bwemulabane ambulera yoyo mutuufu ambye kati tujivuge. So Bobi Wine agamba gwe w'osanze ambulera tiikinga tetugenda kujja na kabonero ka ssaawa tetugenda kujja na kabonero simanya kaabiki gwe oyina kutunula wali ambulera ewatali manvuuli my brother bireke bulesi. So bwe tuba nga tuvuddeko awo Mathias Mpuuga Nsamba finally amaze nakkiriza nti ebyaba president byabanene bonna abaze mu resi y'aba president njagala kutegeeza kati basaba mazzi Munyagwa sente talina Kasibante sente talina waliwo kakati Mpuuga yagamba ntayi nze sigenda kubeera nga nzija mu bino ebyabanene. Mpuuga alangiridde akomawo Nnyendo Mukungwe naye bannanga ayina enkudaala gy'akuda n'abantu abagenda omuwa akalulu sebo omukulu abakudaalira. Soko tuwe Mathias Mpuuga Nsamba. Oluvannyuma lw'okumala ebbanga ng'asiriikiridde kyadda kyakulira ekibiina ki Democratic Front Mathias Mpuuga avuddemu omwasi ku kkubo ery'obufuzi by'e Masaka. Tukitegedde nti ono alangiridde nga mu kulonda okujja bw'atagenda kwetuulako agenda kuddamu avuganye ku kifo ky'omubaka wa Nnyendo Mukungwe era kyabadde aweererezaamu. Ekibiina kyandagira nkomawo mu Nnyendo Mukungwe malawo emyaka emirala 5 nkulembera abataka otuteekateeka ekiddako. Ebadde bamuuza nalusaba ebipande ebipande si kyekikulu omuntu kyekiki
oba tomanyi Mpuuga tomuwulirangako tosobola namuwunyiriza oba okola ki mu nnyendo. Mpuuga asekeredde abo bonna abazze bamulumiriza nga bw'ayenjebuse mu by'obufuzi n'atuuka n'okulema okwesimbawo ku bwa pulezidenti, kyokka ono ategeezezza nga bw'atayinza kumala gapapa nga tanneeteekateeka bulungi. Okwesimbawo si mukolo, kambategeeze Mukama nga ampadde obulamu kiro tujja kutuukira, tujja kutambula, tujja kutuuka. Ebyobufuzi byera byakigendererwa nga kigazi. Bwe bali bagamba nti mutabani wa Nsamba agala kuba pulezidenti n'enfufu ejja kufuumuuka, nja kuba neetegese kuba pulezidenti. Kyokka ono nakati alabise ng'akyalina ekkonda ku ngeri ensonga z'akasiimo ke yafuna mu paalamenti gye zaakwatibwamu, ekyamuviirako n'okwawukana ne Nuupu. Mpuuga yali 5 limukadde 5 biva mu ndaba limu 5 omwaka gumu mu kibuga Masaka nga w'obukadde obusukka 5 naye gano ge mazima nago. Leader of opposition mu paalamenti abeera nga prime minister era bw'awummula awummuzibwa mu butongole. Yensonga lwaki nali ntambula, bwe mba ntambula nga looko otambula ne fulaga y'eggwanga nga yeekola ki? Yeewuuba. Ekyo kye kitiibwa kya leader of opposition okugyako nga kapere. Kakati oba owuuba fulaga y'eggwanga ne bw'oba owummudde ekitiibwa ky'eggwanga kirina okukola ki? Okusigalako. Mpuuga asabye bannamasaka obutejjusa ku bakulembeze be baalonda mu kulonda okwa 2021 nti kubanga mu kaseera ako buli omu yali ayaayaanira nkyukakyuka. Tuloota NUP ne tutambula ne NUP ne tuwagira omwana waffe Kyagulanyi, ate mwejjusanga nti mwalonda Kyagulanyi teyali nsobi, kyekitali ekituufu okukola ki? Okukola kyekitali ekituufu okukola, kubanga twali tunoonya omuntu gwe tusobola okuwumbawumba tumukwate sayidi ne sayidi, abalala mu maaso balala mu sayidi, tutambule naye tutambuze olutabaalo. Ono asabye bannamasaka okukomya enkola ey'okwerumaaluma nti kubanga bakyalina olugendo luwanvu olw'okubbulula ekitundu kino ko n'eggwanga lyonna, kyokka ono aliko amagezi gawadde gwe yali akola naye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ofuna obutakkaanya mu maka go toyokya nnyo togyako bbaati. Sabaka omusanga akuuna n'amadirisa ntwayongere n'omukazi agatadde ku booda agenda. Ekyobukulembeze nkikumulira kuyinza okubeerako oluyombo mu maka n'otaluwulirako ku lubalaza, oye muki iwe ekyomukulembeze. Omukyama webanga twalonda Muvule twali tusobola okuleeta ensogasoga, twali tusobola okuleeta epapaali, twateekawo akabonero akabalaga nti waliwo omulamu omunene nnyo ogulina okuzimbibwa ng'ate bwa buwangazi. Mu kalulu akajja Mpuuga wakubbinkana ne munna Nuupu Luba wa Ssebina Javiira, Rachel Nakitende owa NRM n'abalala. Kale omukulu agambye obubaka bwaweereza Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'oyokya ennyumba toyokya nnyo ate kutuuka kuggyako bbaati. Bakuba budde bababudde Mpuuga awulirira ddala nga bwe kaba kaliro omusajja ayongera kulinnya aganye okuggyako. Agambye toyokya nnyo kutuuka nnyumba ate kuggyako bbaati. Okitegedde? Kaakati mukwano gwaffe Mpuuga akaliro mukawulira. N'ab'okusayidi ya Mpuuga bali kubona Kyagulanyi. Kakati ate waliwo Juliet Kakande. Bannange mbwe bali balonda omuti balonda Muvule. Gulemye n'okuleeta omukulembeze bwe mwalonda Muvule. Aye Juliet Kakande ate gwe oli mufu nnyo. Muleeta Omuvule guganye n'okuyimirira. N'ebibala biganye okubaako. Mbu twaleeta Muvule mwandireese ensogasoga. Waliwo akagero akaga nti ofunda n'omubi ng'azaala. Ng'akola kyayaniriza n'abagenyi. Kakati gwe oba oleese muti ki? Ensogasoga
gy'ogambye eriko ebibala. Hey, so byebyo bagambye omukulu talinnya nnyo akendeezeeko. Mpuuga agenda kubbinkana ne Sebina Javiira, amaanyi mangi ku ground bro. Javiira azitowa, azitowa ebyaddala. Era Mpuuga bino bibeekangabiriza amazima matuufu. Tola nti Mpuuga ye incumbent naye alina okulinnya omweramannyo. So kale bwe tuba nga tuvuddeko eyo, tugenda ndowooza ku nsonga z'ebyobugagga eby'emitiiyana. Bobi Wine ayogedde ku byobugagga ebiri emitiiyana. Wabula njagala okwebaza abaana, simanyi engeri gye bagulamu umbrella oba bazijjawa, bendera oba bazijjawa. Yenna ali mu katale mu kiseera kino ekya bendera, muganda wange azitoye, ali mu nsimbi, gwe kyoba omanya. Yenna ali mu nsi, abaana bagenzi ne bakwata bendera. Omukulembeze najja ng'ayina engeri gy'atambulamu. Bannange munyiivu oba abantu ba Buganda be bamunyiiza? Boyi akasajja kanyiivu. Kale bw'atuuse Katuuti ayogedde ku by'obugagga nga gold mitiiyana. Kiriza tulabe. Waliwo ekintu kye njagala okwogerako, ddako ko katono katambyako emabega. Olaba waliwo abantu abagamba nti bw'oba osemberera Bobi Wine abamubeerako bakkuba ebikono. Naye njagala tukkirize nti ekyaweesa Bobi Wine obukuumi, singa bamuleka awo, muyinza awo wokka okuvaawo waali okutuuka Katuuti asobola otambulirawo essaawa. Kuba buli muntu ayagala omukwatako. Kale no baba balina okukola ekkubo. Gwe bw'owulira omukono nga gukutudde mu kifuba, tonyiiga. Amazima oba oyise ku layini. Yes, waliwo abeemulugunya nti ababeera naye ogenda oli omukono mu kifuba. Gwe mulimo gwabwe alina okutuuka mu budde akozesa obudde obwo. So ekyo kyo temukimunenyeza. Bannamawulire mu maaso, nammwe mwagala omukwatako. So ekyo njagadde okukiyisaawo. Ayogedde ku by'obugagga nga gold, tumufune. Mu myaka 5 mu ab'emityana bwe njogera ku gold mukitegeera. Buli mwaka Uganda efulumya gold wa $2 billion ze trillioni 7. Ezo $2 gold oyo ebitundu 4 ku 10 avaawo Kasanda. Naye mu Kasanda tewaliyo oluguudo lwa kolasi n'olumu. Ebyo n'ebirala bye bibaddewo mu myaka 5. Takomyawo agenze ku nsonga ya amasomero amabi. Nago ndooza tumuwulirekoko. Bikalakasa olw'obutafuna musaala gumala. Abasomesa bikalakasa olw'obutafuna musaala gumala. Amalwaliro gongedde okuvunda, ekkubo lye tujjiremu biraba. Banyanzi bano basomera wano busuubizi. Tojjanga ne taata nga tulaba bino ebifo nga birungi nnyo, nga n'olwo oluguudo terwali lwa kolasi naye nga lufaanana bulungi. Oluvannyuma lw'emyaka 40 busuubizi bwati bwafaanana n'ebitundu bya Buganda ebirala byonna ate nga bigenda maaso okudda emabega okuggyako mmwe bannannyiniwo nga mulina kye mukozeewo. Mukisa mulungi, kitulina omukisa. Okay, ebyo nabyo bwe bityo bibadde. Bw'amalirizaawo ayogedde ku nsonga za Buganda.
ensonga zino nkulu nnyo. Mwami Museveni akutte buli bwa kabaka n'abuwummuza wansi. In fact ye yeetwalanga kabaka era ya kwegamba bakabaka takyabaweera ddala kitiibwa. Waliwo ne we yali ayagala okwegeza mu bwa Buganda nga ye kabaka lwakuba yagamba mbu Ssekabaka bagenda omugamba Ssekabaka kyeki nga ye kabaka aba yafa sorry aba yabula oba aba yawummula. So n'alyokaga okay kyekyo yali yeeyise Ssekabaka. Tuwe katambyako 5 mwongedde okunyomebwa, mwongedde okutulugunyizibwa. Mu myaka 5 mwongedde okuvoolwa, mwongedde okugwamu ekitiibwa nga tebazaala wamwe mwekka naye baatuuka n'okuzaala wabeene. Museveni n'agezaako okwefuula kabaka ku ttaka eritali lya bajjajjabe n'ayita n'abataka ng'anyooma Ssaabataka ye nga yayagala okuwa abataka ettaka. Mu myaka 5 nga bwe mulaba abavubi tebakyalina right evuba kuba ennyanja baazitwala. Nsobola okugenda mu maaso ku bingi nnyo basebo ne bannyabo kuba myaka gino 5 era abasomesa bongedde kubonaabona. Mu myaka 5 abasirikale bongedde kubonaabona, baagana obbongeza omusaala ate naffe abaali bagenda okubonga. Nange kennyini alegenda obbongeza omusaala akalulu kange ne bakabba kyokka abasirikale balobedde awo. Okay, mu ngeri emu Bobi Wine agamba nti gavumenti ebba ensimbi ez'omuwoomusolo eziri eyo mu trillion namba oba trillions. Trillion kyeki bwebuse obutabalika ebba obutabalika bwejje mu musolo gw'Abannayuganda oba gwejja mu Bannayuganda ensimbi zaabwe ze bawanga omusolo yo neegenda ne yeeyagala ne balya n'abakyala baabwe ne beeyagala era emirimu abantu gye bandituusizzaako emimwa bo ne bagituusaako amagulu n'ebisambi. 5 baganda bange mumanyi ebibaddewo mu myaka 5 ekyalo kumpi Kiramba ekiteezi kyaziikibwa Kasasiro alemedde okumanejingibwa. Abaana abakyala n'abaami baaziikibwa Kasasiro nga n'emirambo egimu tegirabikanga mu myaka 5 egiyise. Baganda bange emyaka 5 katino kambabuulire kino kigenda bakubya encukwe. Buli mwaka oguyitawo buli mwaka sente ze batusoloozamu musolo babbako trillioni 10. Tompulidde bubi, sigambye miliyoni 10, sigambye biliyoni 10, ngambye batubbako trillioni 10. Biliyoni erimu miliyoni 10, trillioni erimu biliyoni 10, ekitegeeza batubbako biliyoni omutwalo gumu. Kati kitegeeza myaka 5 batubyeko trillioni 50. Ezo sente zibbibwa mu nguzi. IGG mu Lyagonja yakola ripooti n'agamba ababbi bonna buli wabanoonyerezaako abasanga beekwese mabega wa Museveni. Ekyo kye kibaddewo mu myaka 5. Takomyawo ayogedde ku bbula ly'emirimu mu bavubuka ensangi zino naye nga gavumenti yeesuuliddeyo gwa Nagamba yo tefuddeeyo ku Bannayuganda butya bwe bayimiridde. Twongedde okulaba abavubuka abatalina mirimu, twongedde okulaba baganda baffe nga badduka bagenda mu buwaŋŋanguse, twongedde okulaba bannyinaffe nga balwana ebiseera edda nga bakyatusuubula nga basireevu, baatugobanga misinde nga batusiba miguwa okututeeka ku byombo ogenda okufuuka abaddu. Ennaku zino twesasulira, tusaba, ne tudduka ne tusimba layini. Abaana baffe abato osanga passport bawandiiseko emyaka 18 naye nga kamaama bw'okabuuza kagamba nyina emyaka 13, 14. Abo bannasuuna, abo bannakamatte, abo bannakyanzi, abo bannantongo, abo be bannyoko.
ekyo kigenze mu maaso nga kibeerawo mu nsi ng'ate tugendayo kubanga gye tugenda wookya naye ate gye tuva wababula bangi buli nnaku ku airport bw'oyogera n'abakola ku airport bakugamba on average buli nnaku bakomyawo emirambo 3 emirambo egyo bagikomyawo tegirina bibumba tegirina nsigo tegirina organs n'ebirala ebifaanana bwe bityo ekyo kibadde bwe kityo emyaka gino 5 era bwe tutakyewunya kigenda maaso bwe kityo myaka 5 ebyensomesa bifudde wano we twogerera olunaku lwaleero abaana bafu omanyi kyekitegeeza buli lunaku ng'abaana 3 badda nga bafu omanyi kyekitegeeza ekyo omwaka baba bazza abaana bameka gwe bwe kiba nga kituufu ate nga tasobola kujja kyogera nga talina bukakafu ku kyo buli lunaku on average abaana 3 kitegeeza mu mwaka wiiki omwezi babeera bameka omwezi abaana 9 kati abaana 9 mu myezi 12 bwe guba ng'omwezi abaana 9 baba bafu abaana 108 bwe kiba nga kituufu Mukama Katonda ate nga tubawulira nga baziikibwa waliwo n'abaziikibwayo kitegeeza be tumanyako be batono kubafa so bw'avuddawo ayogedde ku nsonga ey'enguzi enguzi mu ggwanga ekudde ejjembe era yavaayo ye kennyini n'agamba nti enguzi ye kansa ali mu kumalawo ebitongole bya gavumenti abiruma abirya katulabe akatambi kano nga banyagulula ssente y'omusolo ekiseera kyatuuka abavubuka abato ne beekandagga mujjukira kye bayita walk to march to parliament abavubuka abato abazi university ne beewaayo ne bagamba tugenda kwekalakasa babakwata babatulugunya abamu ne babarepinga ne basobya ku baana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi nga babikolera mu CMI ne mu poliisi emyaka 5 egiyise baganda bange obubbi bubadde tebukyakwekebwa nga banyagulula buli kye basobola okutuusaako engalo baatuuka n'okubba amabaati agaali gagenda okuyamba babwejjere ab'enkaramoja mu myaka 5 egiyise baganda bange mu myaka 5 egiyise nga bwe muzze mulaba paliyamenti omulimu gwe badde ekola amateeka amakulu geeyisizza gabadde mateeka 2 oba 3 etteeka erisooka lyakubajjako omwanyi mu abantu b'omu Buganda mumanyi kyemmwanyi kyekitegeeza ne babajjako emwanyi zammwe babafuulire ddala abawejjere etteeka eryokubiri mumpulirize okay kale byebyo bwe tuba nga tuvuddeko awo wanaakubiddewo ddala nnyo ayogedde ku gavumenti okubba Buganda n'ensonga y'emmwanyi nayo tugiwulirizeeko katono bingi byongedde okutokomoka bwe tuli Buganda nja kwogera ku birumammwe Abaganda ng'abasoga bwe babanyagako ebikajjo nammwe Abaganda bwe babanyagako emmwanyi naye nyina obubaka gye muli baganda bange olunaku lwaleero sizze kuba kampeyini bwewaawo kale nzize kuba kampeyini naye sizze kusaba kalulu kubanga sirina kubuusabuusa baganda bange ti ne bwe nandize gye muli ne bwe sandituuse gye muli ensonga zennyimirirako muzimanyi lwaki tuze gye muli
nzize gye muli mundabeko mundabe nga ntambula mumanye nti saapowa nzize gye muli nammwe mbakyaginge mbere nga temwapowa nzize gye muli okubawa amawulire ag'essuubi nzize gye muli bassebo ne bannyabo okubategeeza nti tulina omukisa okutabangawo tulina omukisa bassebo ne bannyabo okutabangawo yes bangi nnyo badde babuuza nti Bobi ate katuddeyo mu kulonda luli twalonda ne babba akalulu kaffe yes omukulembeze awo wennyini wasinzidde n'ayogera ku ngeri y'okuprotectingamu oba okukuuma akalulu si byakukalonda n'oddukawo buddusi n'abaagala okukabba baagala kukozesa mu kisoogo yensonga lwaki bakugamba nti bw'omala okulonda gumaze embiro tuleeka kaleediyo oba akativi olinde ebinaaba bivuddeyo akugamba tovaawo kakuume kuba okanoonyeza n'okalonda kati kakuume bwe banaakakwata ne bakabba mutuwe bingi byongedde okutokomoka bwe tuli Buganda n'obukomanda bwabwe obutono ate nga bufaanagana ate nga boogera olulimi lwe lumu bwe butono temubutya obwo musobola obbumira temubatya mubeereewo bwe batuuka okubala akalulu bakabale nga mulaba infact bwe muba musobola mugende mu bibuga mugende mu zitawuni muwere mukuŋŋaane mubyocupayinge mubeerewo ab'Emityana nga bali mu site ab'Emubende nga bali mu site ab'Ekasanda nga bali mu site Buganda yonna nga bali mu site Busaga yonna nga bali mu site Uganda yonna nga bali mu site ekyo musobola okikola baganda bange muli bavubuka tebabatiisatiisa simanyi wa gye naabeera ku kiseera ekyo nkibabuulira oba banaaba bansibidde waka oba banaaba bansibidde mu CMI oba banaaba bansibidde wa buli omu ku mmwe asobola okubeera Kyagulanyi bw'atyo omukulembeze oluvannyuma lw'okubeera nga buli kimu akibagambye era n'akakasa nti tewali kibajja kwekwasa ogugwa gukoze abakulu bekikwatako mu disitulikiti eno ey'Emityana bamusimbye effumu kw'ossa n'engabo era omukolo ne guggalwawo bwe gutyo. Bwakabaka abalabe bonna abagenda okulwana naawe tebajja kusobola kubanga engabo eno ejja kubatangira effumu bwebanalikasuka lijja kutomera ku ngabo eno era obeere muwanguzi. Tusaba Katonda akuwangulire era okeera enkya nagwe pulezidenti waffe omwagalwa era tukukwasa engabo eno n'effumu kabonero k'abajjajjaabo mu Buganda wano nga kakulu nnyo. Engalo tusaba Mukama akuteremu obwangu era akwanguyize olutalo nze fulaga beyala wano. Sigenda kubeera nga nsukkako wano okuggyako kwebaza ti obadde mulabi mulungi webale nnyo webalire ddala gwe abadde atwegesa amaaso awamu n'otuwuliriza. Tiimu earphones matu batumiddeko nnyo. Mbadde ne Morgan ku lens so nga ate Abe yabadde ku mapeesa. Robert Senior abaddewo butereevu nnyo. Njagala kubeebaza era munzikirize mbateere wano tuluyite olunaku akuume atakuumira mpeera.